oli eyo nga weeyita president laba ku kino osalewo oba osigala obyeyita oba obiwummula laba laba bino ng'alambula parade ng'era akakasa nti ddala enteekateeka z'okulayira ziteekebbwa mu nkola bulungi nnyo. Tulina n'abantu abatendeke ddala era twalabiddwako waliwo yalabiddwako nga kakupalakyuti ekitegeeza nti training oba oliawo amagye gagikutte kannabwala nga munnamawulire. Nteekateeka ki gy'olaba mu Kampala nga ddala twetegera okulayira era kikyolaba ekikoleddwa mu bukyamu ne mu bulungi tukimanye ssebo? Mwe mwerayize mulayire mulayire anyway balayira gundi isi yamala abatulaba ku Focus TV security weri okay era nga bonna bwe bakola but it is unfortunate to see that president is going to swear in when his opponent is outside the country, not because of his will but because of some key factors that forced him to get out of the country. That is it. Bw'otunulamuko ku kya security, yes, tugirina. Security weri yagenda kulayira even though waliyo groups ezigamba tajja kulayira nekyo tajja kulayira ne 26 Dr. Kanokiza Besigye yakola buli kimu ekisoboka ekirowoozesa ne bannayuganda nti yali awangudde akalulu era ne bagamba nti yeerayiza era n'akola statements ezimu tajja kulayira. Omukulu Besigye ne yeerayiza nako ebyo tuzze tubiraba so ne bakola heavy deployment. So Uganda kye yeetaaga kiri kimu kyokka zessaala era President Museveni katumwagaliza ekisanja kye kino buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. N'ekijjanyinza okudda kuba kyalimu embavu kyovula abadde ngamba nti era oba oli awo n'ekijja nayinza okudda naye all in all talowooze n'ekyokuwummula. Bannayuganda batusuubiza producers bagambye kusoma zimeka otuwa obubaka bwa drone obutwebaza mu Kampala lwa Mande ku ssaawa 2 bannayuganda tubeereko obubaka obutuyozayoza bujja kubeerako nga tuyozayoza omwagalo w'abangi nze kati ngenda kugamba ebigambo bino wammanga okukwagala tokakanga muntu kukwagala oba tokaka nga bantu bakwagala abantu baleke essanyu lyabwe lyoverflowing nga bo bebasanyuka akantu ako kategeera president yaleka abantu bamuletera ku birabo embuto twazirabanga embuto ng'alwangu ku birabo ebimukola ki producer vai ku birabo ebimwebaza ebimukulisa akalulu instead of y'okutuyisizaamu naye ekimala kimala bane president yatukulembedde bulungi netusaba awummule jjajja anti bw'atunula tunamutalabawo wayinza kuteeka wakola ennume tewakula naye tannagiraba akyali muto ali mu muteekateeka kati ebisanja ebya kino n'ekijja amubateera abagambe wuuyo ali muteekateeka transition tuziraba
Niye tulabawo enteekateeka ez'enjawulo wakati nkugambye essaawa zino kye tuli mu kukola okulaba nga gavumenti ejja eya 2031 okudda eri mu maaso ng'ate naye eyina transition gy'eteekateeka kwegamba buli kisanja ateekateeka okubeera nga akulaga nti ku lusegere waliwo ajja so kati kye tulina okukakasa nti bannayuganda bo babeere beesimbu nti gavumenti yaffe egenda mu maaso n'okukola ki n'okubatambuza mu maaso n'okubateekerateekera era Kampala saa zino gw'olaba Kampala gw'olaba ebyo ebya security ekirungi mwatugamba mugenda fuula ekibuga kino Dubai naye nalabye ku matabale ngamba eno Dubai ngegenda Dubai yavudde mu Dubai ne fuka Dubai ngamba wow nagambye ndya wow so anyway obwavu badde bungi mu bantu katusuubira president bwalayidde abantu banafuna kasente nalabye nga ba RDC babongezaamuko kasente k'omusaala ke balina okuba nga bafuna n'abalala bagenda kubeera nga babongeza naye tusaba ne ku bakozi abalala babongeze abasomesa abo basawo abo babongeze ku ssente naffe tuzifune nene ebbeeyi y'amafuta esusse kiyinza kuba kitegeeza ki ku kisanja tunaba kitandika amateeka gajja mangi nnyo ebintu bikyuse nnyo kiyinza kuba kitegeeza ki mu kisanja kitutandika nga tumaze okulayira ekisanja kino kye tuyingira waliwo ko ekisanja kyali kyaddi agambira nti hakuna mchezo si kyekiwedde producer si ekiwedde kiwadde kiri ekya 2016 ekiwedde kyali kya securing your future they have secured it kuba kati tuli mu protecting gains after securing the ande nagana ebintu ebitalina makulu wano president yagamba kyali kisanja 2016 hakuna mchezo kota pini eyingira na nyondo efuluma na nyondo sigenda kuddamu kuba kwasa muze era kikoze so kati kino 2026 kota pini times 2 olwo yangambye okita mwavu afe omwavu agenda fiira ddala naye omwavu ayagalwa nnyo president yayagala nnyo abaavu recently wano nalabye Hajati Namyalo yannyumidde nnyo yagambye banaku bannange abaavu baffe bebagoba ku makubo we mwali mukolera banaku bannange mujje tugende tubeerewo nga president alayira kasita malo layira bwati tuyoke tumubanje n'ebyaffe tumubuulire nga bwe batugabane ngamba banaku bannaffe mujje tugende ffenna tumuyozeeyoze bwe tumala omuyozaayoza tumulyoke tumubanje ebyaffe nani yagoba kukuba ati muno olina okwambala ekifaananyi ky'abanno b'olwanirira kwera banaku banne nga ye munaku munnaabwe mujje tumuyozeeyoze tumala omuyozaayoza omanyi kyabuntu munaku kyagulira omwana emmotoka esukka $4,000,000 omwana ataneza myaka 10 era mumugjewo gundi munaku munnaabwe ali nabo obeera nabo ku street nga mugobwa mwenna saawa zino balina okubeera nga banoonya naye mu byonna then nga tuwumbawumba bakawo bulikyo obusembayo eri munauganda mugenda kubeeramu enforcement kibuli kuba nina etteeka lye nalabyeko nadde nnawe ensoma eriri mu pipeline nga gavumenti yagala kugiggulira gikwasa buyinza bwe balina project yonna gye yagala okukola ku ttaka toba na buvunaanyizibwa ku ttaka eryo gavumenti eritwala n'erikulaakulanya ku bwereere sikali abo baddeyo nga mubalemesa okusasula nemugamba musasule ako kavuddewo bano bayisaawo obuguudo nti gwe bagambe nti mujja kunsasula abajja mmenya bumenya bayiseewo ki ekkubo so wetulaga wano wetugenda wagenda kubeerawo
enforcement nga y'amaanyi nga yakibuli weyagamba nti twagala kino baba kyetaaga naye mbabuulira ebigambo bino wammanga nebwa pretendinga nti gundi mwamwagala naye ng'akimanyi temwamwagala aba amanyi ensonga lwaki waali kale mbadde neddeni nze ade Wilberforce Sekume Muyanja obadde ku Focus TV ng'olaba balinyo okubeera ng'olaba kuba gye twatandikidde mpaka wano tukkirize tujja kuba tukuwa programu ezijja mu maaso nnyingi ddala gwe sigala ng'ogoberera subscribinga like nga sharinga tube nga tukuwa updates ezisingaawo funaawo Yomu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange